Leero tugenda kulaba ku kigambo kya Katonda. Twebaza Mukama tetukyali balamu n'olwaleero. Tugenda kusoma mu Yoweeri essula esooka. Tugenda kutandikira ku lunyiriri lwa 12. Lugambye nti era naye ne kaakano munkyukire n'omutima gwammwe gwonna n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwubaala. Era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe. Mukyukire Mukama Katonda wammwe kubanga wa kisa era ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala era akwatirwa nnyo ekisa era yejjusa obutaleeta bubi. Mukama Bayibuli etugamba tukyuke, tuyuze emitima gyaffe eri Mukama, tukyukire Mukama. Ebintu bingi ebigenze mu maaso, ebintu bingi ebiriwo, naye Mukama agambye nti munkyukire. Kitegeeza nti Mukama yalina ekyokuddamu kyaffe okusinziira ku mbeera gye tulimu. Abantu bafa, naye Mukama agamba nti munkyukire n'omutima gwammwe n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwubaala. Amaziga ge tukaaba eri ensi teri kigenda kukyusibwa. Mujje tudde eri Mukama gwe tuba tukaabirira, gwe tuba tusindira, tusabire eggwanga. Mukama agamba muyuze emitima gyammwe si kyambalo. Omutima gwo gulimu ki? Omutima gwo gulimu ki? Kekadde tudde eri Mukama abooluganda. Kekadde emitima gyaffe tugiwe Mukama, kekadde tukyukire Mukama. Kekadde tudde eri Mukama kubanga ye Katonda alwawo okusunguwala. Ye Katonda ow'ekisa. Omwana w'omuntu talina kisa, naye Mukama alina ekisa. Gwe tofaayo bibi ki by'okoze, Mukama akwagala yajja kukutereeza. Gwe kasita osalawo omutima gwo n'oguwa Mukama, n'ova mu bubi bwo n'oleka amakubo g'amabi, omutima gwo n'oguwayo eri Mukama. Katonda mwesigwa, Katonda yeeyamye okukukyusa. Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange nnaabawuumuza. Eyo ennaku ekuli ku mutima, amaziga agakuli ku mutima, ne bw'onookaabira omwana w'omuntu tagenda kukusaasira, tagenda kukuyamba. Naye Mukama agamba munkyukire n'omutima gwammwe, muyuze emitima gyammwe so si byambalo. Omutima gwo Katonda gw'asinga okwagala. Omutima gwo Mukama gwe yeetaaga kubanga mwatuula. Kyekifo Mukama ky'ayeetaaga gy'oli, tayeetaaga ssente zo. Katonda teyeetaaga ssaddaaka zo. Katonda teyeetaaga biweebwayo, naye omutima gwo gwe yeetaaga. Omutima gwe guba gutebenkedde, kitegeeza ne Mukama ajja kusanyukira ekyo ky'omuwa. Baganda bange mujje tudde eri Mukama. Mujje tudde eri Mukama, mujje tunoonye amaaso ga Mukama. Mukomeewo tukaabirire Mukama. Mukomeewo muve mu by'ensi ebyakaseera obuseera. Abantu bafa kubanga mu nsi muweddemu okusaasira. Abantu battibwa mu nsi muweddemu okusaasira. Bayibuli eyogedde mu kitabo kya Kosiya essula ya 5 lunyiriri lwa 6 lugambye nti kubanga njagala kisa so si ssaddaaka, n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa. Katonda yeetaaga kisa, teyeetaaga ssaddaaka zammwe. Katonda yeetaaga kumumanya, si biweebwayo byammwe. Naye oliwoza otya ku lunaku luli? Kiki ky'olyogera mu maaso ga Katonda nga gwatta, gwabba, gwayenda, abantu bafa? Oliwoza ki ku lunaku luli? Mujje tudde eri Mukama. Katonda wa kisa, Katonda ajjudde okusaasira. Katonda wa kisa ajjudde okusaasira era yejjusa obutaleeta bubi. Bwe tunaakyuka ne tudda eri Mukama, ensi yaffe ejja kutereera.
bwe tunaakyuka ne tunoonya amaaso ga Mukama bye twetaaga tujja kubifuna. Toyiwa musaayi lwa kintu kya kaseera buseera. Abantu bafa. Bayibuli egambye nti Katonda alwawo okusunguwala era akwatirwa nnyo ekisa. Katonda mwesigwa era wa mazima. Katonda musaasizi. Jangu eri Mukama togamba nti nze ndi mwenzi, Mukama tayinza kunsaasira. Nedda, Mukama ajja kukusaasira. Olaba Yesu yasonyiwa oli gwe bakwatira mu bwenzi. Naye kasita owaayo omutima gwe eri Mukama n'okyukira eri Mukama, Katonda mwesigwa asobola okusonyiwa. Katonda mwesigwa asobola okwekyusiza. Kubanga Katonda teyatumibwa eri batuukirivu, yatumibwa eri ffe boonoonyi tusobole okukyuka tudde eri Mukama. Kasita weenenya ebibi byo n'ogamba Mukama, olwaleero nzikiriza okusobya kwange, nkyuse nkomyewo gy'oli nkyusa. Katonda mwesigwa lwawo okusunguwala ajja kukukyusa. Gwe totya kugamba nti nze nzisa abantu bangi. Jangu eri Mukama, Mukama ajja kukusasa. Gwe kasita osalawo n'omutima gwo nti nvudde mu bintu ebibi, nvudde mu makubo amabi. Mulekerawo okuyiwa emisaayi. Katonda atwagala, Katonda abaagala. Naye agamba mukomeewo, muyuze emitima gyammwe eri Mukama, mukyukire Mukama Katonda wammwe. Ye yekka agenda okubajja mu mbeera eyo ey'okuyiwa omusaayi. Ye yekka agenda kubajja mu mbeera eyo ey'okufa. Teri kigenda kubawanguza, teri kigenda kubalwanirira okuggyako Mukama Katonda. Kubanga n'ebigenda mu nsi mubiraba. Katonda mwesigwa agambye mukomeewo, mumukyukire n'omutima gwammwe gwonna. Musiibe mukama amaziga munakuwale. Katonda buli zziga ly'okaaba aliwulira. Mukomeewo tudde eri Mukama, mujje tunoonye amaaso ga Mukama. Katonda mwesigwa ate era musaasizi, alwawo okusunguwala. Katonda mwesigwa. Katonda mwesigwa. Mukomeewo mwenenye muve mu bibi byammwe. Mwenenye muve mu bibi byammwe. Abakulembeze mwenenye, abasumba mukomeewo tusiibe tusabire eggwanga. Tukaabirire amaaso ga Mukama. Tunakuwalire mu maaso ga Mukama. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yona Mukama we yamusindika e Niniva n'amugamba nti genda olangirire obagambe ennaku 40 we gaggweerawo ekibuga ngenda kukissa ku ttaka. Naye abantu ba Niniva baakyukira Mukama. Ne banoonya amaaso ga Mukama, ne banakuwala, ne bambala ebibukutu, ne batuula mu vvu, ne basaba, ne basiiba. Mukama yawulira okusaba kwabwe n'akyusa. Mukama yakyusa ekiruyi kye yali alina ku nsi ya Niniva n'abasonyiwa. Naffe Mukama ekiruyi ky'alina ku nsi yaffe Uganda, bwe tunaakyuka ne tunoonya amaaso ge, ne tusaba, ne tusiiba, ne twegayirira Katonda, Katonda mwesigwa. Katonda mwesigwa era musaasizi. Mukama ajja tusonyiwa. Mukama ajja kusaasira ensi yaffe Uganda. Omusaayi gwe muyiwa tegulina kye gugenda kukola. Naye kigenda kubeera omusaayi ogwo nga kyekibi ekikwewandiiseeko. Mukomeewo tukaabirire Mukama. Mukomeewo twenenye mu bibi byaffe. Bayibuli egambye nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe banaakyukanga ne bakyuka ne baleka amakubo gaabwe amabi ne banoonya amaaso gange, kale naawulira nga nnyima mu ggulu n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe. Bw'ayogera Mukama Katonda. Katonda mwesigwa ayagala tukomewo gy'ali. Katonda musaasizi, mwenenye muve mu bibi byammwe. Muve mu bibi byammwe abooluganda, mulekerawo okuyiwa omusaayi. Oliwoza ki, oliyogera ki mu maaso ga Katonda wo? Ssaawa zino gotta, enkya ojja mumusangayo gy'omusindise. Naye oliwoza ki ku lunaku luli? Muleke kutunuulira byansi ebiggwaawo, mutunuulire Mukama Katonda. Muleke kutunuulira byansi ebiggwaawo. Muyoze emitima gyammwe, mukyuse emitima gyammwe mu maaso ga Mukama. Katonda mwesigwa era ajjudde ekisa n'okusaasira.
mujje tukomeewo tunoonye amaaso ga Mukama, tukaabirire Mukama n'emitima gyaffe gyonna. Katonda mwesigwa era ajjudde ekisa n'okusaasira. Baganda bange mukomeewo, mujje tukaabirire Mukama, mujje tusiibe, mujje tunakuwalire mu maaso ga Katonda. Tukole ng'ensi ya Neniva bwe yakola. Tukole ensi ya Neniva bwe yakola. Bakabaka bonna, bapristi bonna baanakuwalira mu maaso ga Mukama nga bawulidde nti Katonda wa Isirayiri ow'eggye agenda kusaanyawo ensi Neniva. Ng'ensi ya Neniva ejjudde okulwana, ejjudde okuyiwa omusaayi nga kati Uganda bweri. Naye abantu bali bwe baawulira ekigambo ekyava eri Katonda ne bakomawo eri Katonda ne banoonya amaaso ga Mukama, ne basiiba ne banakuwala. Katonda n'awulira okusaba kwabwe. Naffe bwe tunaakola ng'ensi ya Neniva bwe yakola, Mukama ajja awulira okusaba kwaffe. Ajja awulira okusaba kwaffe era atusaasire. Mukomeewo baganda bange. Mukomeewo, temuyiwa musaayi gy'abantu. Katonda mwesigwa, ajja tusaasira, ajja kyusa ensi yaffe. Mukama abampeera omukisa.